tubasaba ab'ebyokwerinda mulina emirimu mingi egisukka mu kuggyayo ebipande. Tulowooze nti nno n'ebipande byafuuka obutujju mu ggwanga. Temutulowoozesa bwe mutyo. Oyinza otya okuteekateeka ebikonde ng'ate nze onsibye emikono wabula oyagala twekube. Tuneekuba tutya ngenze emikono ejjange ogisibidde emabega. Te emikono olaga amaanyi naye buli lwonkwata oba olaga abantu nti nno oli w'amaanyi naye ng'ate ggwe munafu asembayo. Nsaba kubategeeza empologoma bw'eba egalamidde togisonseka kasubi mu matu kubanga tekitegeeza nti bw'ezuukuka temanyi kyakkola. N'olwekyo mututwale nga bannansi era tuli bannansi. Tukkiriza nti bw'oba wateekawo ebyokulonda wamanya ebinaabivaamu. Waliwo okuwangula n'okuwangulwa. Temuteekawo byakulonda nga mutya kimu kuwangulwa. Bwe muba mulina amaanyi muveeyo mulage amaanyi gammwe nga mukozesa eri ekkubo ettuufu eriteekeddwa okukolebwa. Tuteekamu ssente ne tuteekayo ebipande naye abaana mubakwata. Omwana gwafuuka ddi omusanga abamu okubulwa emirimu balya mu kutimba bipande. Waliyo abalinda ka sizoni kano ne bagamba nti kaakati ffe bwe tunaatimba ebipande nga tufuna kye tulya. Naye n'omwana agenza okutimba ebipande ne mumukwata ne mumusiba. Ate bwe mumusiba mumubuuza kimu lwaki oyeekera. Temwawula buyeekera na kutimba bipande. Temwawula buyeekera na kwesimbawo. Eno ye Uganda mwe tuli era ye Uganda gye mwalwanirira. Mwagamba mwaleeta ddembe lino ly'eddembe. Tubasaba entebe mukyuke. Mufuuke ebitundu ebirala. Ebipande si buzibu n'abukwesimbawo si buzibu kubanga constitution etuwa eddembe eryo lyonnyini lye tutambuliramu. Tetuli bamenyi b'amateeka naye buli lw'otuwaliriza otukyusa okutujja mu butali bumanyi bw'amateeka n'otulowoozesa nti okumenya amateeka ye yandibadde ensonga enkulu. Temututwala gye tutaagala kugenda. N'olwekyo mutuleke mu layini entuufu nga tugoberera constitution. Chairman w'ebyokulonda oyinza okuba bingi obyogera naye tebabite